أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو إليه النشور. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. سبوح قدوس رب الملائكة والروح. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أي الله ekitiibwa tukusaba otuwa obulungi obuli mu lunaku luno netutaasa obuli obululimu nekiro bw'anaaba azze mu ngeri y'emu otuwa obulungi obumulimu ate otutaasa obuli obumulimu, kubanga kiro mu bimu ku birungi bimulimu kiro bw'ajja Allah ayagala atulabe nga tulina emirimu gye tumukoleramu egijjo tuyamba enja. Bw'oba omaze okufuna obulungi obuli mu kiro, waliwo obubi obulimu kwe kukwebaka n'okamalako. Ayi Allah, ng'obadde okyalowooza mu bujja kuba ndulu nakunyagako nkoko zo, naye ate wakyaliwo n'okwebba gwe kennyini. Ekiro ne kikuyitako kyonna okuva lwe kyatandise paka lwe kinaakeesa nga webbye. Waliwo abaakitegedde bo ne bagaa nti sijja kwebaka nga sisadde witiri, sijja kwebaka kaboleredde nga sizuukuse kubayo okola akabbiri, sijja kwebaka kaboleredde nesitulakoko ku buliri kubaako kyensoma, oba ne bwemba ndi mu bulangiti yange kubaako kyensoma. Oli mu bulangiti omwo otulo tubuze, olowooza ekyegindi n'ekyegindi kyoba ye lwaki neeri azaamaanya nesse okubayobola adi wange wano. Subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah. Kuba ne bw'onoolowooza ensi tolina kyogenda gikolera. Ensi yo tulyebulako ke tulyebudde. Ensi eno ngigeraageranya n'ekifaananyi ky'ente. Ente eyo yonna bw'ogiraba obwoya obugibisse, waliwo obwoya bw'olaba nga webuli wagimu, nabwo bwafuna omukisa ne bubeera wagimu, ne wabaawo obwoya buli eno wansi ku bigere. Kati ensi eno singa ffe twali obwoya ku nte gwe wali baddewa bwe weekeberamu. Tuli wano ku kigere wakati w'ekigere wakati w'ekisitokisi n'ekigere ekinyama, obwoya bwawo buba butono nnyo, bunywa ku lwazi. N'ensi eno tuli bwoya bwa nte. Waliwo abali awasava, waliwo abali awakapa, waliwo akoya ako kali mu kifuba naye nga katono oba okutegedde, ne bw'obubabula mutwe ne kasigalako kandiyinza okugendera mu nva. Akalala kali kutu, akalala kali wakati munda w'okutu awo. Bwe tutyo naffe bwe tuli bagenda batumansa mu nsi muno nga ffe bwoya bw'oku nsi. Naffe tutegere ffe obwoya bw'oku nsi. Waliyo akateratera akulaba musana, waliwo akazanya ebbeere naye nga tekako vvu. Amwava wangalira mbagagga.
kaliranye ebbere walige nti ebyo byali badde biranye ebbere byali badde bakolokotako na bikolokote kubanga amata gagimusa naye munnanga ate oba obuli ku bbeere yemwava wangaalira mu bagagga kale Allah subhanahu wa ta'ala ye gye yatukanyuga buli omusiimira gye baakanyuga ogala n'otambula n'ova wano n'ogenda n'okwata olw'ebuvanjuba n'osangayo abantu nga beeyagalira ewaabwe n'ojja mu centro ng'abantu beeyagalira ewaabwe n'ogenda eyo wansi eyo bugwanjuba ng'abantu beeyagalirayo amaserengeta abantu beeyagalirayo oli ayinza n'okuganza situlwangako Kampala nogayi musajja gwoba mukazi gwe ng'ate mukulu naye nga mulamu yeeyagala Allahu akbar Allah yatwagaza ensi basa minhuma rijalan kathiran wa nisaa yajja mujajjaffe Adamu ne jjajja mukyala Hawa n'asaasaanya mu nsi muno ng'ayiwa obulo mulimu obwagwa ku lwangi ng'okufuna ak'okulya ssebo akala ke baamansa ku lwazi weebuuze okusinziira engeri gy'ozootobamu n'obulamu bwe baagenda bakanyuga wagwa wali kiti kivunze nga bwe kivunda okifunamu oba wagwa ku jjinja gayira okusinziira engeri gy'ozootoba n'omulamu bw'ensi wagwa ku ki ku lutobazi ku jjinja awali ekiti ekivunze awagimu Allah yagaa nti bwe nakola Adamu ne Hawa nendyoka nfukumula nenzija omwo nasiisiwa abantu nendyoka nsaasaanya be eyagwa e China tajulira kujja mityana eyagwa e Kabaale oyo musanyufu ne bumugaa nti bannange wamwe nga walaga nti walaki niye nammwe ali eyo gye baamukanyuga ate waliyo gwe baakanyuga mwenye oyinza okukanyuga ekintu nekigwa ku ttaka ate nekikuuka nekigwa awalala bajasitula awo okifanisa nekikuukawo nekigaa nekigwa awalala obatambuddeko mu nsi eziwera bayita ne minnaafe bano abeekuyengera emityana era mityana yaffe lwaki bagiwadde kisiti bagiwa esiti etennaba nakubeerako alaba nti iringa Kampala kale tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe okusiima buli omu gye yamukanyuga ate atuwe okusiima ekyo kye yatusalirawo okukola bw'oba okola ogwa booda weebaze kubanga eri abwagala naye nga wallahi atoba gutuukako gwagulimu gusiime Allah omusabire riziki awo omulimi bw'otyo omusomesa bw'otyo omusawo bw'otyo kubanga twajja ku nsi kuno nga buli muntu alinako ekyokukola ate alina kyakukola tebaamuleeta ku nsi baatuleeta nga buli muntu alinako omulimu tukaabire ennyo embeera eri awo bw'onoobeera bagagga ffe ne tubeera abagagga ani anaayamba munne tetwefumbire niyo tekukubaawo abantu abali mu kirasi eza wansi tufumbire tufe gye tuvudde tulye ate naffe tubawe ku kasente ffenna bwe tunaabeera abagagga ani anaatukwatira enseenene ani anaavuba ebyennyanja ate nga tubyetaaga kale Allah bwe yakola ebintu ebyo nga bingi buli kintu n'akikolera bannannyini kyaba jjo kituusa ku bannaabwe oba kutegedde abanaavuga loole abanaavuga zikalakita abanaavuga ebyennyanja abanayigga oba oli awo omugenda okulya akagombe k'ebyennyanja tunoka bannange enva tugenda kulyaki owekibokisi ewalesebo nti mulimu emmale nti mweziri kyama gwe towulira nti edduuka likyamya ewuwo supermarket yo notandika okusongamu nti eyo yeebiri paka ne batuuka ku kesatu nogaa nti siba bubiri towulira nga twetaaga okubeera wavuga ebyennyanja ku ggaali naye oyinza okumusabira edduwa omwana wa abituvugire ayamba abantu kiyinza okukukaluubirira naye ng'ate sebo n'ogwo omulimu waliwo agwagala atakolaki atagulaba emirimu girina okubeerawo buli muntu bamuleeta alina ekyokukola wano tewaliwo gwe baleeta kubeerawo nga bajja kukolera mukolere
ne bw'obeera pulezidenti ate pulezidenti gwosinga okubonaabona kuba otegekera abantu bonna enguudo z'ekiini tezinnakolebwa amasannyalaze tigannakolebwa gyokoma okuba omukulu n'obuzibu kati galiro oyinza okubeerawo nga weevuma embeera naye bakuwa obwerosi obule n'otulo oba oliawo neyabba embezi yange oba oliawo bonerize gwoyinza tunuulira okutunda poloti zokka naye nga tezogenda okutunda zigenda kukubya bukubya olidi wasaininga endagaano bbiri ate akati wali oliddawa nti bakubuuza bonna endagaano gwe wasaininga ate okkiriza tokkiriza bwewali oyita obukulu bukufuukidde akatanga kale n'olw'ensonga eyo buli muntu yeebalize gyali tubadde mu covid nga toyinza kumanya nti abasomesa baliddayo ku masomero mu nnaku gye tubaddemu naye olwagatandise neta n'obusomesa bwe bakomyewo bonna ogyeko abatono ennyo abadduse naye fenna twazzeeyo gye twali tukolera covid atuyigiriza batuseeraseera nnyo oba booda teyakomyewo emirimu girina okubaawo boddukamu banno be bakola ki be bajja kuba tebakutondera omu ensi eno tuliko bangi waliwo bootuulidde muki okuseeseetuka kukuyina bwe kugenda okuyamba kyobalaba nti n'okufa kuyamba tetukwagala naye ate abalamu bakufunamu nnyo kuba tugenze okulaba nga ebibanja by'abasajja abakulu abadde ava wano naye olufudde abantu ne bafuna bwe bagula afa oba tafa naigotobirizi sajja omukulu alemedde ku kyalo tavaako tatunda awoza byange abantu banoonya buzipoloti bwe banaagula tebafa naye allah atuyambye abasinga obungi bafudde era abantu bagaziye oidi gaira akabanja kammwe temuteekateeka okayuzaamu muze abadde akaterese naye katujja kuwulira gairaga nti tulyebuddeko bazasooka kenyukuta yakko tulyebuddeko pozi kigenda olide abantu ne bagaziwa ensi nebeerawo tekinnaggwawo tusalako katono ate tubadde tunoonya ekyapa kyawano olwawo ensonga entuufu mpozi akulimba tuba tulina ekyapa kyawano naye nga omanya ebyapa tebikiraki mpozi tujja kwongeraku kamu nafisu kiri abantu okufa mulimu rahma ababadde beegazanyiza ddataka agava eno n'eyo bw'olugenda abaana abajja mu mulembe oguliwo ne bagandi gano gonna gaaki tuyuze nti tusooke tusalimu amakubo nze ne sibeerayo abantu olwo batandika akanga akaagala akamubuza nze ne sibeerayo ate tulina sente nti amma nnoonyeza ensi neegaziwa maama okufa kubi ate neeri gye tulaga lwa butamanyaayo si ye wabi naye lwakuba twatuuse wano ne tupaakinga abali mu kabbuli bangi abajja okugamba man baathana min markadina ani atujje we tubadde tuwummulidde temulaba kabbuli ezo ze tuyitako enkya n'eggulo wallahi waliyo abaali obulungi okusinga abali ku ngulu nga bali bulungi bawummudde oba temutera kuziika bwe tuba tuziika ffe abasiraamu imaamu abeera waggulu n'agamba ya ayatuha nafsu almutmainna tukuziise wano naye tuziise omuntu atebenkedde irji ila rabbiki weddireyo ewa mukamaawo akugobaganya ejolaze yeeyo yennyini gyetujja radiyatan marwiya olidde naawe wennyini oli musiimu n'oli agenda okukwaniriza musiimu fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati bakuggulirewo oyingire awali bannabbi basahaba oyingire wadkhuli jannati genda oyingire n'ejjana yange avudde ku mmere yakawereege agenze ku mmere yakaweweevu nafsu mutmainna bwobutamanya gye tulaga tulowooza nti wabi olw'ettaka lino lye tulaba tutaddeko naye nga ate mu ttaka mwe twava
endagala bw'ozijja mu lusuku n'osyanika emmere bwe mala okujja n'omumala oziriirako ne muzizzaayo muba mumadde muzikamisa wabyo oba wadde mwagala ziteka ku buliri tuli ndagala gye twava gye batuyisizza si kyekibi ennyo naye bwe twatuuse wano ne batugamba nti muli ttaka nti tutya oba olaba olyanfumbe twabajja mu ttaka mwe tugenda okubazza tetubalyazaamaanyiza tetwabakola mu muliro ntutubookye si buli ali wansi w'ettaka nti ali bubi nga bwe kiri nti si buli ali waggulu waalyo nti ali bulungi oba okutegedde waliwo n'abatera okweyitira okufa nze nafa dda naye nga bakyatambula babulako solatul janaaza wali bawuliddeko nze nafa dda era nze nga nfudde omufu ayogera baaba ali awa okufa ayita nakuyite kale si buli ali gyali eyo wansi nti ali bubi era ebirowoozo bituwa nti buli ali wansi w'ettaka asaana dduwa so nga ate waliwo abantu abali wansi w'ettaka nga mu baana baabwe bwe baaleka singa bambi nabo babadde bulungi nga ffe olw'obulungi bwalimu ono afudde ate yeegomba ng'alaba gw'oli bubi singa ofiirawo wabadde oleke kwonooneka omusajja ali mu suratu yasiini baamutta habibu najjaari naye bwe baamala okumutta sitoola empanvu allah yatugamba ekigambo kye yayogera kubanga yamanyi ebyabafuna ebyabalamu bw'amala okufa yagamba ya laita qawmi ya'lamuun singa abantu bange abanzise bakitegedde bima ghafara li rabbi waj'alani min almukramin allah asinzidde ku ki okunsonyiwa n'anteeka mu bakonaye baabali eno singa bategedde banzise naye nga banzisitira bukkiriza nti ekyomukisa omubi singa nabo bafudde enganzi singa baba wategedde ekitiibwa kyendimu eno ne allah byembadde nkoze ku nsi byonna n'ansonyiwa ti singa bakitegedde buli muntu yali egombe attibwa enganzi era abajulizi abafiira mu kkubo lya allah ng'abasiimye bwe batuuka eri bababuuza nti mwagala ki owulira tibateza kubuuliza ku buno obulamu mwagala ki buno obulamu obwa wano allah bakugamba nti allah akka ku ggulu erisooka buli kiro n'abuuza baani abansaba naafe wali osabyeyo ekirongozo kye n'omusaba oyinza ozuukuka naye nga epoliisi ekikulu nga tosaba ozuukuka buzuukuzi kulo nabazuukuka ne bagenda emanju mu bbaafu naye allah batugambye nti azuukuka ekiro okugayirana ku ggulu erisooka n'abuuza baani abeegayirira mbasonyiwe naye olwo tewala bakitegeera baani abalina kye baagala mbawe ebiseera ebisinga obungi batera kuba babbi nga bwe basaba ye mukama bisho neeyitemu era neeyitamu ne baggula oluggi nga mwoli ne batwala tivi nga mwoli bedduwa zaabwe ne ziyirege ku makya nogandi abetivi ate bagize batya nga teriiwo ababbi bwe batera okukozesa obudde obwo naye abatali abana babulijjo tebabifaako bwe batambulira mu mbeera yaabwe ya bulijjo kama mbaya naye abajulizi bagamba abafudde mu kkubo lya allah batuukeyo ne bababuuza mwagala ki ne bagamba batya twagala otuyamba otuzzeyo ku nsi batutte nga bwe batusse emirundi 10 nga bwe tuvaayo ne tuddayo nga bali mu biiki kyova mazzi n'ogaddamu bawulira essanyu by'okuttibwa naga twagala tudde ku nsi bakitukole nga bwe bakitukoze emirundi 10 naga ekyo kyemusabye namala dde okukikuba ekibaati nti afata dda musabe ebirala simanyi owulira
kakati ekigula lujja oyo ng'awedde tusaba Allah atuwangalize ku bulamu obulungi kyentegeeza n'obulamu obulungi obulamu obulimu obuwulize gyali tusobole okubeera nti ssaawa beneeba etuuse nga tusimbudde okuva wano tunaasiimibwa naye kiriba kyabulabe bano abantu bemusomera edduwa ezakaleekereeke okubeera nti bo balibeera obulungi ate Allah n'atabagatta nabo n'abaawula nga bali bulungi ng'ate gwe oli bubi kiribeera kya nnaku nnyo okubeera nga gwe oli bubi gwe walowoozanga nti ali bubi nga ye ate ali bulungi ate gwe ng'oli bubi tusabe Allah atuwangaaze mu buwangaazi atuteeremu baraka mu buwangaazi atusiimiremu atuwe okukola kusinziira ku busobozi bwaffe ebirungi bisinga ebibi kuba sikyabagamba nti atuwe okukola ebirungi ebyereere oyo akola ebirungi ebyereere Allah tannamukola tukola tutabula Allah yakola ومن كل شيء خلقنا زوجين buli kimuntu yakola bibiri olidde subhanallah oluusi nze nyana entunuulira omukwano oguli ku muntu okumanya Allah subhanahu wa ta'ala yatukolera ebintu bibiri ng'ate ebibiri kwe kukola era kwe kutambula okukulaga nti obulamu tosobola kubeeramu obulamu okubutambuza olina okuba ne banno genda otunuulira emimwa ng'olina gumu era ebintu okutambulira obulungi supu n'atambula wateeka okubaawo babiri abalina okuyambagana okulaba nti ebiyitaawo bitambula bulungi okulaga nti tosobola ekintu ekimu tekisobola olidi Allah yeyeesigaliza obwannamunigina asobola okubeera nti buli kimu akikola mu bwomu bwe tunuulira emidumu gy'ennyindo ng'olinako kabajjo ozadde omwana wo ng'alina oludda lumu olw'ennyindo kati awo nayeesiimye oxygen wetagenda mudiibuda bibiri kabonera kakulaga nti bibiri kwe kutambula bulamu bwensi amatu gali ameka singa waliwo okubiri waliwo kiseminti era owulira nga waliwo akagiraki ebisige amaaso oba okutegedde buli kiyungo bwe baateeka okusukka ku bibiri nga bikola omulimu gumu olina okwegendereza ennyo awaliwo kasobeza ebisukka ku bibiri nga bikola omulimu gumu ebyo olina obyegendereza ennyo jahannama omwayita mu bugulu bw'eggongolo engalo zino ziraba nnyingi ng'okulaba nti tezinayiza bitali bibyo era baga nti omuntu bwabba ebyabanne mu mutemeko omukono mukendeeze abakulu bano bino ebigere bino byemusimba mu bikata bino olina byegendereza kasita bisukka ku bibiri ng'omanya nti ettabu ezze awalina okubaawo obwegendereza owulizeki amannyo mangi fuba okulaba nti gameketa ebiki ebiri halaali muziŋŋana entunuli alaavu eri ku mikono mu butuufu bw'onaaba omukono gumu owulira nga tegutukudde paka lw'oleetamu nnyina waago ne gibeera ebiri ne ginaaba n'owulira ng'okoze eki otukulidde ddala emikono giri ebiri era byogitambuze muki naye bw'oba n'ogumu guno bagukuwa nga kibonerezo nti mugutemeko enkozesa yaago si ya buvunaanyizibwa eno mu bubbi naye Allah alina hikima wabu hakimu okugamba nti bobba bakutemeko omukono simanyiyo ddagala lisinga ebyo era abantu bano webasiba ne babasibira obwereere myezi 8 oli mu kkomera subhanallah singa abantu bali bakozesa shariya nti ente yamuno wagitutte ndi wagitutte genda wali ng'ogenda wali ku kiti nga bakuba ng'ogwo guvaako ng'oddaka ng'onoga mumwanyira gumu ekiwuli kati bakusibya emyaka mulambaawo oli eyo tokola naye wano baali badde wiiki egi nga oguleka eri mu nankani mu ddwaliro wabaawo eddwaliro ku poliisi mu kifo ky'okubaawo ekkomera wali baddewo ddwaliro ku polisoni
babadde isinga sharia bakata ndiye ko police ngenda bali kumala okuwona oddeeka abantu baalize ewabo ne bakola emirimu ate jjukira nti bakukendeezezza ku bukambwe kizibu okubbisa omukono ogumu ente esumulituka bakusanga okweketa noyesibemugwa omukono gye gina kuba ebiri kati bakugjaku ogumu baba bakukoledde emirembe gy'otalabanga owangaale ng'oteredde oli mukakkamu abantu bonna tebakyakutya amatooke gakula enkoko zaabwe zikula n'ezizo n'ezizo zikula kuba abantu bayigidde ku ggwe nti bajja tukolanga gundi n'ezizo nezikula n'ebijanjalo ne bikula nemwanyi zo teri azigira kuba batatemyeko bayigidde ku ggwe ate ggwe gwe batemye mungu atuyambye ebyattu bijja kula naafe tugende ku byotayagala kitabo kyakujjirira kino kibuuzo kisooka mu ddiiro oyiga agamba bw'ati twakisomako kino naye kiddiŋŋana agamba nti ma hukumu ziyaratu nisa abakazi tukiramudde tutya oluusi abantu babuuzanga ebibuuzo ne batamanya nti bannaabwe bakikoze eki bakibuuzizza dda omuntu ayinza okukubuuza ekibuuzo ate omulala naava gyavudde n'akubuuza kati bano bagatta bakompayiringa wamu ebibuuzo byonna nga bwe babizze baho ku muziyaratu nisaali lkubuuri abakazi okugenda okulambula ebijja kiri kitya yomulkhabisi naddala ku lwokuna oba olunaku lwokuna luno ekigambo ennaku ana lwakuna simanyi lwaki ku mufu kyakwatayo nnyo lwokuna lunaku ana aga nti ku lwokuna emyoyo gikomawo ebakolanga ne zibbuludambu abasange bamizeeyi bazze okulambula nga muli mu kubuludikana watawuzii alkhubzi ku lunaku olwo olwokuna abantu be bagenda okulambula ku limbo zaabwe bateekawo okugaba emigaati wattamuli n'entende wallahmi n'ennyama indaha awali ebijja wano bwe twogera ebijja mu nsi eyaffe buli maka buli bantu balina ekijja kyabwe naye eri baba n'ebijja byabwe nga limbo omuntu alambula ababe n'aba banne salaamu n'agiwa ababe n'agiwa n'aba banne kakati kitegeeza nti amaka bwe gaba gasalawo okugenda ku limbo okulambula baba bangi siwale lwakuna tugendeko ku limbo mutuuka eyo nga mulaba abantu abayitirivu owulidde ekifaananyi kyenjagala okukuwa kitegedde oyinza okwesanga nga abantu b'ekitundu nga mityana amaka kumpi 50 gonna gasazewo olwo olwokunakola ki baleeta emmere kati jjukira nti abanaku balina nabo okugenda okukola ki okukibaza bagundi balambula olwokuna olusemba muki abo basalanga miyaano abo bajja nantende kwigamba ekibigiya kibeera eyo awalan okusooka kwa benna asadakatu an lmayiti mashruan okusaddaakira omufu kiri mu mateeka ga shariya lil ahadisi thabita ku lw'okuba wanga waliwo hadisi z'omubaka enkakafu ku nsonga eyo fi dhalika ku nsonga eyo waliwo hadisi entuufu eziggumiza ensonga eyo nti nabbi yagikola lakin naye enkola la yakunu tawziuha inda alkubuuri saddaaka tebazigabira wali limbo oba bijja liannahu kulwokubanga lam yuhad dhalika ekyo tekyamanyibwa ku mulembe gwe fi zamani nabi sallama wala fi zamani sahaba radiyallahu anhum tebakola kintu ekyo nti wadde ng'empeera omufu azifuna mu kumusaddaakira naye ate tebakikola mu nkola eyo nti bagenda wali wennyini kuki ku bijja fakana bidatun munkara ekyo ne kibeera nti enkola efuuse ekiwaanyi ekibi bidata tukiyite kiki ekiwaanyi n'obufere obw'ekika ekibi bima thabata kulwokuba waliwo n'okuva hadisi min qawli nabi sallama nenabbi yavumirira obufere n'agamba man ahdatha fi amrina hadha omuntu yenna aligunja mu ddiini yaffe eno ma laysa minhu ekintu ekitaliimu fahuwa raddu kigenda kumuddizibwa tamakulu tagenda kifunamu
wakadhalika takhsisi yaumin lissadaka nabwe ekyo okutongozaawo olunaku nti saddaaka zijjaku ez'abafu baffe zijja kubangawo olunaku gundi oba ku lusooka omwaka oba okutegedde abantu ne beeterawo enkola ekintu kiyinza okuba ekituufu naye enkola yakyo ate n'ekyonoona oba okutegedde kiyinza okuba ekituufu naye enkola gy'okikozeemu n'enkola ki n'ekyonoona kituufu onyigirizibwa masala abali omwana baŋŋambye abaana imaani yalinnye maama waabwe ne taata waabwe baasiramuka bukulu kati abaana ne babeera ba imaani okusinga bakadde baabwe naye maama bamusanze anywedde bamuyisiza bubi maama yanywedde ku mubisi abaana ne kabuze katono okuba mukubbe maama n'asenguka n'abaviira ate asijja kubasobola kaakati babuuza nti seeka tukoze tutya naama okumujja ku mwenge tolina kyoyinza kukola okujjako okusaba Allah oba okutegedde maama yanywako bano bemusiramula kungai Ramadhani ze yali yakakombako bali bemusiramula ebibizi baba babirya kaakati wakati mu busiraamu bajja bagulu banabwo obusiraamu bw'omuntu eyasiramuka obukulu bano abakazi betusiramula nga Ramadhani ziyingirawo aba yali adde ebibizi bye nanywa omubisi gwe amugumanyi n'ebika guno ogw'ekinnansi lira tonto biki malwa kwete byonna birawula wekyoyita ekitunda kiyita kawoowo kati omukazi oyo tomulowooza nti obusiramu bwe buyinza okuba nga obubwo kati naafe bw'agenda mu gy'alaze okukola alina engeri gy'agiramu nekakomawo neyeeterezaamu obusiraamu bw'omuntu asiramusa obukulu bwakulwanagana nabwo tebuyinza kubanga owannaffe gwe bazadde nga muki kati abaana imaani bwe zaalinnye bakandudde nyaabwe n'agaa nti sika abaana nze kaŋŋende kitegeeza nti akenge kagira ki kati baŋŋamba abaana seeka tukoze tutya maama oyo okumujja ku mwenge bakole batyaggayira bakube mukube bakole batya ate lwako omwenge guno gulaba abasiraamu bagunywera ddala ensangi zino bagunywa n'okusinga amazzi ate omwenge ogwo gulaba gulimu kakemiko ke bateekamu nga kalinga akasigala bw'omala ebbanga nga tonnanywako kaba kakukola ki kakuleetera okuwoya manyi kibayita okuwoya kakuleetera ekiki bw'olulaba munnanywa ojjagana mugaa nti mpaako omumiro dozero tolobbalaba batera okugabana akagira ati kamu abantu bana abakola omwenge ogwo baguteekamu akantu ako akakuleetera okubeera nti buli kaseera okola ki ogulookeralookera era kyoba olaba nti omuntu asobola okunywa ecupa z'omwenge 4 n'atamalaamuko amazzi kamu kisoboka oba nedda lwaki guli bagukola kukola ssente onywa gwa bbeeyi n'ejyoko mu kunywa bwe gugenda bwe gukola ki laba nti omuntu agujjumbira okusinga n'okunywa amazzi nga naye mu bwongo obwo akimanyi nti water is life akimanyi bulungi ti amazzi bwe buki era ne bwagenda ku ddwaliro nga yabadde alina obuzibu mu bulwadde abasawo ne babeera banywi nga naye munywi tebayinza kumuteekako cupa ya bbiya oba okitegeredde era bamuleeta yaki yamazzi naye bw'afuluma mu ddwaliro atandikira kukya ya mwenge kakati Allah ayinza okukugezesa n'ekigezo ekyo ng'onywa mu lujjudde ng'oba onywa mu bubba siraamu bangi banywa mu bubba banywa mu lujjudde mbuuza omusiraamu okunywa omwenge kimujja mu busiraamu olowooza
abantu bawulidde bano fatwa bagiwulidde asigala muki kuba abakoze ezambi naye ezambi eritamujja muki tuli ffenna nga naawe bw'osigala ng'oyenda ono akuba munne olw'okuba anywedde omwenge naye akuba ate ava kwenda olw'okuba lino litagaza liri kiritagaza naye singa n'omuntu avuga okwenda yalinako akabonero akamulaga nga atambula nga ataliiwo abantu bonna baalitambudde bagwa nekikindi ava kwenda naye olw'okuba ekyo allah teyatuswaza omwenge guli haramu naye allah gwe yagezesa nagwo nga mu butuufu gwamufuukira ekizibu yasiramuka bukulu negumulemerako taba mukafiiri aba omusiraamu omujeemu mu ekyo mujeemu nga naye bwebeera omusiraamu ng'oli mujeemu naye nga obwenzi bwakola ki bwakulemerako kale n'olwensonga eyo tubeere bakkakkamu eri bannaffe olidde okujjako mulimu amazambi nga bw'oba era nalyo ba obusiraamu oba obuviiriddemu ddala olidde wadde wano ewaffe tegoogerekeka seeka yenna akuba ekitabo wetabangako musiraamu kisoboka naafe ate nga seeka naye si musiraamu waliwo seeka tali musiraamu ng'ayagala kuddamu kusiramula wadde ejjiita yagimala adde mwana abe afuuke omusiraamu ate nga seeka kisoboka bw'oba okyogedde olabanga obusiraamu bwamuzaalukuka wano waffe mu Buganda waliwo ekigambo ekigaa nti bw'okola ekibi nnyo bakadde bwe bakola ki bakuzaalukuka ne mu busiraamu bw'omala n'obeera ng'oli mukubi wa kitabo ng'oli seeka busiraamu akuzaalukuse olina kwetonda okudda ne bakuzaala bupya omusiraamu anywa omwenge n'omusiraamu awakuba ekitabo nga seeka ani asinga obubi ono asigala musiraamu omujeemu ono asigala nti tasiramukanga era bwe kuba kuziika ono aziikwa bulungi ng'omusiraamu ono tebabakkiriza kulinnya ku kabbuli ye abamu n'ebitambaala bye n'ebitabo bye era kati nga mwe ab'amaduwa ono ow'omwenge mumukolere ki ono nejjeneza ye ne kabbuli ye nedduwa ze 40 nadde yadde alina sente ze oyo tetulinnya wuwe kyansi z'ono ow'omwenge okusonyiyibwa gyeziri kyansi z'ono okusonyiyibwa teziriiwo binafsi alquran allah agambye ta inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi allah yeewera nayagaa nti sigenda kusonyiwa abakubi ba bitabo weyagafiru ma duna dhalika liman yasha gwali bayagadde mbana abanywi alimukola ki kinaafe agategeddemu nti amma mwenywere abanywi kuliko liman yasha gwali bayagadde ng'ennywayi bwe yagikebera teyali yafujjo noono omujeemu aliko liman yasha alisonyiwa gwayagala mubakoze amazambi amalala kakati simanyi oli mu baali bayagala edduwayo gwe omujoozi olina kubeera nti allah nteeka mubali b'olyagala buli lwonywanga ecupa yo ng'eggweddemu ng'oga nti ai allah muba olyagala mubundiika okusalawo okukwo ayinza okutakuteeka mu baagala kuba kati ojooga bujoozi onywa kuleeti nti muba olyagala simanyi otegedde busiraamu obutunuulira ebintu tulina endaba ezaffe endabisa ezaffe n'obusiraamu bulina galubindi yaabwe galubindi y'obusiraamu gaa nti oyo sheeka alina ekitambaala nga kinene nejjubba nga nnene waggulu oliyo akakofiira akamyufu aketolozezaako ekitambaala ekyeru owulidde naye mukubi wa kitabo
teri musiraamu akkirizibwa kuyimirira ku salaatul janaza ye, teri musiraamu akkirizibwa kumuyiwako kataka, teri musiraamu akkirizibwa kukyama mu maka ge ku dduwa eya40, teri musiraamu akkirizibwa kukyala mu maka ge ku dduwa ey'omwaka. Afudde afiiridde ddala ku ngulu ne munda, afudde ne mu kabuli ye. Nonyobirawe naye nga bwe mwagonza ezzambi ly'obwenzi wano ne mukakasa nti omuntu asobola okubeera omusiraamu nga mwenzi, ekyo mwakirowooza naye kituufu. bwe mba munamazambi amalala mukola ki nga bwe mwakatuuka nti omwenzi asobola okubeera nti yavudde ku bwenzi n'atusaaza isa. Kisoboka? Imamu waffe mwenzi tusala taraweehi nga nvedda mu bakyala ate mu Ramadaan, naye mwakkiriza nti byonna neyidi ajja gitusaaza era musiraamu. Eryo nalyo zambi lisimbye mugali. Waliwo nezambi eryabagagga, mulimanyi erimu ku mazambi amanene nga lyabagagga riba. Allah bweyayogera riba mu Qur'an oyinza okutya n'okutya. Yagambye nti bwagenza okwewola sente za riba, funa ogende ku leediyo olangirire nti tuli mu lutalo wakati wange ne Allah n'omubaka we. Eryo lyezambi lyokka lyempulira mu Qur'an lyateekako obusungu obw'ennyongeza nti agaanye okuva ku riba langirira mu lujjudde nti nze n'omubaka wange tutoba naawe tulaba anaawangula. Era ebiseera ebisinga obungi bw'omala n'obeeramu obusiraamu n'ogenda mu riba, Allah akulaga nti nja kukuwangula era akuwangula. Bw'oba olulabi kuba wanguddwa, ennyumba yo nga wagisiiga bulungi langi ne bajja bagisiikamu kirangi ekitali ebyo nga kiriko ebigambo banka for sale, ne bakiwandika ku galagi ng'ate bakiwandiseko sigo bagambye kandi addugaza enju yange oba okimanyi nti egenda olutalo bampangudde baleeta ekirangi ne handwriting ekibi for sale ne bateeka abantu we balala ku luggi lw'eggalagi oba mu mbiriizi wano, abantu ne bagamba enju yagundi ate banka egitwala yagiguzizza nti abali banyaganyage. Oba okutegedde owa riba tusaala naye oba tetusaala naye? Ani yali amugobye mulayini? Amazambi gonna ffenna abali mu masijidi buli omu ayina oguzambi gwe naye nga tusaala nagwo mu mazambi ki? Okulya mali abamulekwa, eddogo, ago gonna amazambi manene. Oba okutegedde amazambi asaba almubiqaati, amazambi omusanvu agazikiriza mulimu riba, mulimu obulogo, mu musanvu agazikiriza oba obwenzi mwebuli. Tewulya sebo gyebuli mu hadisi eno na gyebuli. Kakati mu bimu ku bigenda okubonerezesa abantu mu kabbuli obwenzi. Bwe twali tusoma adhabul kabuli olaba nabbi bwe yalambula yasanga abakyala abantu abali mu kipipa mu kisuwa ng'omuliro wansi bwe bagukumayo bwe bongeramu okuseesaamu nga bambuka ng'ebijanjaalo batuuka ku mimwa gy'akasaka waggulu. Bwe gugenda gujjira ki gubanga ogugwa guzimeeramu ne bakka wansi ate oli gyava n'aseesaamu ate ne bambuka. Bamubuuza nti ate abo bantu baloogi. N'agamba nti ziyaratu nisaa lilkubuur eryagenzeeko mu loogi mu ngeri eyo. Loogi kyentegeeza okitegera bulungi. Yali agezeeko omukisa okyagwina gwe Allah gwawangazizza weesuneko kuba okyayina omukisa ogusangula ebyayita. Oli eyafudde munno gwe mwalinga naye eyakwendangako yafa bubi. Omusajja yakwendangako mu buvubuka yafa bubi. Baba mukazi oyo yafa bubi, musajja ono yafa bubi. Gwe okyayina omukisa ogusangula ebibyo oli gwamuggwako.
wali malaaya ng'okola mu bbaala nga bakutwala ne bakuzunza ne bakuzunza ng'olabika bulungi bantu kafeeso katunda kafikako katunda ne bakuzunza kati ate wabivaako okuze omukisa ogufunye okuwulira ku bino bwe allah obuwangaazi bwakuyambye tandika okwenenya ai allah batusomesezza nakuba obwamalaaya wandaba nsaba onsonyiwe wenajja eyo onaaze oba okutegedde onaaze n'amazzi esalji okusirivu bilmai wasalji walbalad naaza n'ebika by'ebitukuza byonna ntukulenga olugoye olweru bwe lutukula ng'otaddemu kijiiki okyasobola okugula jiiki kumazambiko n'ogayiwako nogakola gwawangadde n'okaddiwa weesiimye okuwulira ku bino nti omukisa okyagulina ogusangula byewakola mu buvubuka naye atabiwulidde ate raba bwafaananye yafa nabyo nuuno mulamu agenda kwenkana kufaanana oli taganyuddwa mu kubeerawo kwe ziyaratu nisa lilkubuuri bamaama baffe okugenda bannyinaffe okulambula ebijja yaumul khamisi olunaku lwokuna awo gairiho basirwakuna daata juuzu baseeka bano baagobera ddala omukyalo okugenda ku bijja lianna nabiya saa sallama kulwokubanga nabbi laana zairati lkubuuri abakazi abalumba entaana nga bagenze kulambula yabakolimira naam abakazi bakolimirwa allah tusaasire tubali tugendanga nammwe naye kakati bwe tuli batugenze nammwe nemugenda kusigalanga waka nga mutufumbirayo kamera oba oliawo bwe tuva eyo nga tulyako n'okutema ebikajjo tebabakkiriza kugenda kulambula bijja bamuzeebe bamwe babagobye abakyala naye nate munange lwakuba kitukaluubira bukaluubiriza kyakakata nnyo wano abaganda bakikwata bwe tuba tutwala mayite oba ya mukazi oba ya mwami abakazi tugamba nti basigaze seekagunda gira ababuulira teri akokuluma ako ko twakatuuka naye akanako kugenda kubijja kafaanagana naako nga bwe mwaguma ne musigala ne tugenda ne tubamalira mu kuziika mugume musigale tubamalire okitegedde kibuuzo ekirala yakuumu nisaau fi mawasimi l ayadi abakyala basituka mu sizoni z'ennaku enkulu kubanga ennaku enkulu tubeera nnyo mu ggandaalo omuntu n'anoonya wattirewo obudde newakola ki kati ziri ensi zaabali abasajja yidi ku ssaawa 3 ez'okumakya baba bamaze okusaala ne batandika okulya kati bakaluubirirwa nnyo obudde bw'olweggulo obwo bukola ki okubumala okubutambuza omanyi omuntu bw'onoonya gy'olaga ne wakubula yidi wamaze ojjira naye onoonya gy'olaga ne wakubula kati bakola batya abantu baga nti bo bano abakyala beekunga mu nsi ezimu ne baga nti tujja kgenda ku limbo yaffe gye tuziikamu abantu baffe egindi basobole okutta ku ki kakati ogenda okulaba nga baganda bo ab'egindi bazze ab'egindi bazze ne mugenda eyo gye muziika ne kiba kiki kibigiya olunaku ngeri gye banakola ki abawarabu balina enkola eyo simanyi wano mu uganda sinnagiraba abawarabu bamanyi okusitula famire zaabwe ne bakkaanyaganya tituli bazzukulu bagundi nti ye n'obasanga mu ddungu eyo nga batudde eba ontegedde bulungi bagenze n'emmere buli famire zze n'emmere ebimotoka by'amazzi abaana bagenda kuzannya ndoza kye bayita autu wano lwakuba ffe ebintu tugenda tubikoppa bukopi nga bwe twakoppa serefu saavisi ng'ate batusenera busenezi oba okutegedde serefu saavisi kitegeeza nti gwe weegabula oba okutegedde naye kati wano tugenda ku serefu saavisi ng'ate bakuteekerawo bute okyayagala kwesaavinga olinaga nti eyekumala era tukina serefu drive ngaba pikipiki bwe nkupangisaako pikipiki nze nyinza okwevuga ewulidde gwe nenkolwa sente zo nze neneevuga oba okutegedde
kati serefu gwoba weekwatiddemu naye tugenda ne tukopa wano ebintu bwe kyasooka abaana ne balaga emmere ettaaki ekituufu kiri nti omuddugavu tayinza minzaani tagirina oyinza kusanga omuddugavu era ekyaleetera ekyo kwe kulaba nti emmere esigala ku masowaani eba nnyingi okusinga eriiriddwa engeri gye twakuliramu enjala enzaale otuuka ku layini enkoko ne bakuteerako akanyama akasiike ne bakoleki oba okyali kasiike n'olengera eya supu n'ogaana nako bakateekeko esowaani bw'olengera ekinyoobwa n'ogaana bakinteereko ekijalira lwaki bulungi newe bagenda okuteeka emmere ne wakolaki kati emmere n'otandika kugikwata mu ngalo capati mumupe capati yoyo n'omuteeka mu ngalo kati oba okyatambula ku capati n'osanga akacupa ka soda capati nako enkwawa akatooke baba bakateekako nogate oteekako lingi eringi buli omu alina mu bwongo bwe kibayita eringi lye n'akatonoke akakyere nteraako katono ayagala haafu kanaga naye kikulu musaavinga naye busowaani mukola butono asooka n'anenya abasowaani lwaki teriyo muddugavu atanenya wa sowaani lwaki muleta obusowaani butalina binnya tule esowaani nejjula netule nejjula kakati oseruganda ono kati naafi bw'alaba gayira nga nayagala bwe gayira kyatwala naye akikoleki neerabira nti sayizi y'olubuto y'oli kakati ono aba yakaluma ku nkoko naga nti enaani ajagala ne tutwalania ddala abasiibi omusiibi akuŋŋaanya byataimaleewo naye ngaobwongo bwe wano waba abikuŋŋaanya bumulaga nti akolaki aba yakalya eryenvu limu naga nti ani agaagala kakati ekyaleeta abantu bali okutulumbagana butaba na lukoba lwa mbuto zaffe olidde bagenda okulaba nga bakuŋŋaanya essowaani ng'emmere eri ku ttule gy'oliddeko yo ntono okusinga gye watutte naga nti abaana abaddugavu tujjanga kubabegera bubegi ekituufu kyekiri omuddugavu gwakubegera olaba omuntu alulunkanya supu ow'enkoko ayagala supu ow'ennyama nayagala supu nja kuwutako waliwo abantu golaba nga essowaani agibinise evudde ne mu buntu soda amusize enkwawa noga subhanallah ow'ekkooti zonna zikubye mu capati abalala asena neniya nti eremangi twala akaveera kakayina era kyava agamba munne olwogimalawo nti gusa okulya eyiyo mbadde manyi nti ojja kugyonoona nga njonoona ntya nafe mutera okuyitayita mu bantu bwemulaba abatatambula bulungi muteeke mu buveera tigerimu supu nti gweyiwa wano bino bya mikolo eka abaana banasosola mpozi abaana yeggwe yagamba nti mukitegedde ndowooza tukkirize nti abakyala bagobeddwa okugenda okulambula entaana si kubagoba wabula nabbi sallallahu alaihi wasallama tayinza kuziyiza kintu okuggyako nga mu kyo mulimu ekyama abakazi abo okubakuumira eddiini yaabwe baterebuka bayiika mangu ayinza okutuuka we baziika nnyina oba kitaawe ate n'addamu okukola ebitasaanidde yaye waawe taata mbonabona oli eyo otudde omusajja nkuba emikoli webase tugaleka twalinseko kisoboka mama naye goba nedda taata webase nze nalaba ku mwana mulenzi yakwata kibooko n'akuba kitaawe akuba bijja tusaba mbalaga wano naga nti kati tuli mu nsi tubonabona temwafutetekera obwongo bw'abantu bwanjawulo olumulaga nti ono ye kitaawo weyeebase ono ye jjajjawo ono yamuzaalaga nti alhamdulillah mbalaba walinze ku muzikiti emityana bajja okulambula bakitaabwe abaziikwa wali oli olutuuka n'afukamira mukazi ate nga wakitiibwa n'afukamira n'omulaba akuula obuddo alina bw'ayogera alina bw'agira ki eno bagira ki alina obumesegi bw'ateekayo
abalala abakazi bambi atamanyi kusoma oli yagenze ewa Seeka Mujabi yamuwandiikidde akabaluwa abikkudde obutaka wano akasuddeyo nga kalimu ekigamba nti nze muwala wo gundi yafumbirwa ejjudi omusajja yangoba yajja nteteekanyiza nfunye omusajja omulala akaziika avuddeyo abantu yali agenzeeko ku muzikiti gwa nabbi saa sallam e Madina abiraba Seeka Mujabi awandiika erinnya lye ndiwemityana ndimusomesa naye njagala kumuvaamu nabbi ntuusizayo akantu kangaako n'akanyugayo akabaluwa kati abantu balina enzikiriza ze bakkiririza mu myoyo egyava okusinga be bakkiririza mu myoyo gyennewajo emiramu nti giri gikutuusiza mangu engeri gye giri okumpi ne Allah jaddayo eri inna lillahi wa inna ilaihi rajiun jaddayo kati wali Allah giseruza buseruza bazzukulu bange abo bakoleko abantu bagattagatta ekintu okukkakkana ng'afunyeemu kyagiraki kiyinza kutuuka wali nabbi wano nesimuwa bbaluwa yange yanaamanya gyanagiraki babusuulayo abasirikale babulondalonda nga bayuweeri nindi kamala kagwa wali nagambinga kaali kagoddeyo tebakaloze kyovula nabbi saa sallama okutandika kwa byonna hadiisi egamba tikuntu nahaitukum mwe n'abasajja n'abakazi nali mbaganye anziyarati lkubulu ogenda mulambule lwaki kubanga baali bakyalina obusiraamu obutono nga bakyalina enzikiririza y'emizimu agandi mwe n'abakazi basajja temugenda nga waziikiddwa naye abasiraamu bwe bamala okukkalya obulungi bwebukkiriza n'agamba nti kati nali mbaganye fazuuruha abasajja mbatadde abakazi n'abasibirayo yanagamba nti abakazi bonna balirambula entaana mbakulimidde gweoyinza okubeera nti alhamdulillah kati gweotuddeko mu ddalasa kyotegedde okitegedde naye munno ono atagendanga mukuko mu ddalasa olutuuka wali nayola ettaka kulikooko omukyala amanyi abakazi subhanallah kulikooko omukyala ku WhatsApp bamutusindikira omukyala oli omanyi omulimu gwe gwakola kunoonyeza abaana bawala ddagala linanyweza bufumbo oba okutegedde mukazi mulungi mukazi mukulu ali mu myaka gy'abasenga naye asomesa abaana bawala yabagambye akalagala kano bakayita kaggula mutima kikoola kiina bati maama wali okawulireko kaggula mutima kaggula mutima ono yagambye nja kumukuteera kwano ozikyukiza nti mpaka ku mukyalo wa kaggula mutima kaggula mutima okumanya abakazi bannange era basaana gobwa ku ntaana ali mu WhatsApp asomesa abaana bawala yaga abaana bawala munsanyusize obufumbo obadde butandise okutagalatagala naye kati mutandise okukwata bye tubagamba kaggula mutima ono ekikola kyakiina bakiyita kaggula mutima kaggula mutima ono muyenge bw'omala omuyenge ekikola kino okitwale mu bukyala okirekeyo eddakiika 3 oba 2 si bwe kuliko n'eddakiika bwe kimala okujja obulungi nga kijjiiridde eri enateete okireete okikamulire olina okulaba nga talina ke yalidde ku makya olidde kyekiba kisooka muki mu lubuto olidde okikamulire mu kyayi ng'omujaja ng'omaze okusekulayo ne mu mmere gyagenda okukola ki aga nti neebuuka ajja kubeera nga buli neba namutuma mu ofiisi alaba ggwe kaakati senga baabeera baatyo bw'omuto kugenda ku ntaana akola ki ayolerya okubigere nayolerya okumutima nayolerya enangani olw'obeera nti basinga obunafu bwabwe baagala okujjuuliriza amaanyi gali ate bo mushiriki banene nnyo abo abakyala bemulaba mushiriki tebasanga olaba omukyala addira enagisiino gye tufuma ey'omutooyi n'agiteeka mu nkoko y'omuko yenvubuka ogenda oddira biweesa abaana omukazi atambula abalaba muga nti laavu ya kizungu mpozi laavu ya nanka likonkomaza mulimu abaana mulimu kalekyezibwa asitudde abaana bamutwala mumugema omukazi atambula wano mu Buganda eryo liba ddagala siraavu omuyano yalya eryono lyanoga tweraba waliwo gwolamunono kali eryono lyanoga
ono bamuteera mu overdose yagirira ku mbaga yaga nti abakyala ewaffe batera okugenda mu nnaku enkulu fi mawasimi l ayadi mu biseera bya idi biziyarati lkubuuri balambula entaana wamalumu ate kakimanyiddwa ana ziyarata nisa okulambula kw'abakyala lilmakabiri ebijja makuruha mu busiraamu kintu kitamwa lekillati saburihinna olw'okuba balina obugumiikiriza buki butono wajazamihinna n'okubeera nti bayiika mangu bakankana batiribira watabarrujuhinna n'omukyala ayinza okutuuka eyo ekituufu ng'ennyambala gy'ayambadde tejja mu nnyambala egenda kulambula bijja abakazi tebalina nsunya ayinza osebe okwambala nga bw'alabire ng'agenda mu bijja n'atuuka eyo nayigiraki fayakumuna bitajiri shaykhin maalumin oluusi bapangisa seeka nga mujabi nga bamumanyi nti musajja wa maduwa yadhabu kulla mausimin lwe baba bagenda mu buli sizoni nga bagenda naye au idi waba ku lunaku lwa idi ng'olwo listirzaaqi bagende basabe bajjajja riziki nga naye gwe mulimu gwomutongole baseeka bali mu nsi muno yeddu wazisabira mumuzisabira waka yazisabirira ddala wali seeka bamuwa ku riziki agenda asabire min dhalika fayakrau ala kulli kabrin agenda ku buli kabuli mugantu ono taatandikala oyo ojja kumpa ebiri bida tezinnajja zino mumpya kati sibabuulidde senga byakola kati waliwo ababitegedde nga ate bo bafunye bufunyi agananga obufumbo bwangalangata n'okudda omukazi byayogera bituufu kati agenda kunoonya kaggula mutima nze njogedde ngaakavumirira yayigiza eki yesaitwani bwe zagamba abantu bannange eddogo tubayigiriza naye temuloga wala takfuru bano bagamba nti weesirikire wagwe otusomesa butaloga ffe tugende kuloga omuntu bw'oba osomesa gwe kyobisomesanga okukimutaasa ate agabugaye nti kyenanoonya obwedda kaakati bano baseeka ababatwala seeka mujabi nti aseera twale seeka gayira nti ye gwe lutuuka wali ng'omulaga buli kabuli gyasomerako muwendo gwayo gwokyali ku oli ku levo yanna oli ku levo yeeno olidde omuntu ayaga banna nyina mukwano gwali South Africa yangaye nti seeka abantu balina sente ye nze nyina mukama wange gwenkolera alina lukulula na 10 lukulula na tulera 10 kakati gwonetedde okwogera omutwalo kakati golaba omutwalo mukakoseeka kikulu wofuna agukuwa n'agamba nti seeka bamutwala agenda asomera ala kulli kaburi min peswari suwari essuula enyimpimpi olw'okuba ebijja bingi by'abantu bangi agenda asomera ku buli kijja ono wannaasi ono wa falaki oli lilafi quraishi omukulu alamutala kaifa agenda azigaba wayakhudhu ala dhalika alfawakihu oluusi aweebwa apples amatunda wal arghifa batwala amatunda emigaati wal amwal n'essente fakad yasudu almayiti dhalika onaabuuza ebintu ebyo ebitolerwa awo bye baba batutte ng'ebirabo ebigenda okugabirwa abantu wali ku nankani omufu abifunamu wama hukumu hadhihi lashiya ye bannange ebintu ebyo byonna bye tubibombozze obusiraamu bulamula butya embeereza lati yaakhudhuha hadha almukri ono omusomi wa Qur'an ebintu ebyo byonna bye bamuwa byatwala bamuwa emigaati ne bamuwa ki bamuwa kashi ne bamuwa apo ne bamuwa emigaati n'ateeka mu mmotoka
omulimu guwedde gayira ngende waffe twalidde bakuwa enkoko embisi ng'ate walidde naki ne bakuwa endagala ne bakuwa ettooke ne bakuteerako embuzi ne kaashi eseeka wa famire bamututte buli kabuli agenda agisomerako essuula ki ate banna kakati mmwe ebintu ebyo byonna byemugaba nabono bijja kujja ebintu ebyo byonna byemugaba kyembuuza gwe tosobola kgenda kusoma lamtala kaifayo nga tetunaba kutunuulira nti ayeetuuka omuntu aba atyayo si kulwanga omufu amusitukiramu entegeera y'omulamu n'omufu awo waliwo buli endowooza twaye seeka agamba al ayadu l islamiya ennaku enkulu mu busiraamu yidi zaffe hiya zezino idi lfitiri wa idi l adha tulina idi fitiri tulina ene ya ramazani neidi y'okusala ebisolo gye tugendamu wa ayama etashiriki tulina yidi ng'ennaku ezigoberera ennaku esatu ezigoberera yidi ey'okusala ebisolo ezaanika ennyama eyo wa yawma aljumaa tulina yidi y'olunaku lw'ejjuma hazihi ayadu almuslimin hazihi ayadu almuslimin ezo ze yidi z'abasiraamu ennaku enkulu zetulina mu busiraamu olunaku olw'ejjuma era tezisiibwa yidi zaffe tetukkirizibwa kuzisiiba yidi ezo tubeera mu kulya na kunywa era wano abakadde baffe abedda olunaku lw'ejjuma olwo baalutwala nga nsonga ng'akagambo yidi mulwo kalabikamu akakala ka yidi okutegede bakadde baffe n'ennaku zino tekakyalabika kuba obulembe bukyuse bimulya buli lunaku era bimulya ne ku yidi naye olw'ejjuma bamaama abo balina engeri gye baalutwalangamu ng'olulabamu akawoowo ka yidi olubuutu balufumbira ddala bukyali tebalima nakati maama oyo okumusanga ng'alimye ku jjuma talima ku jjuma akyalimu akaafa jjajja ennaku endala zonna ayima naye ku jjuma yeebuuka era abuuza nti olimye n'ejjuma mwana wange olimye ku jjuma ndi nange kulimako ng'abaamaduuka izi nempaka za leero ze zitulimisiza ku jjuma oba okutegedde naawe tolulima atulaba ogenda ku lumbe kaakati ayinza kutabaamu ddiini nkadde okyali ddiini yenkadde ekyalino kaakati eno empya yetannakwata tolinga abakuba oluyinja ku bulooka z'ettaka ezalimuki gaali munnange olunaku lw'ejjuma abantu baafumbanga akamere nga keeko kinyoobwa ekirimu akati k'akabaala akawanikira ddala oba oluusi ekirimu enswa nagayinza enswa zaffe zakulya ku jjuma bavudde olunoolwo okusala batambudde lugendo okutuuka ewaka nga yidi bakati emizikiti giri kumpi naye wijaliwa kakati yidi ng'erabika akawooka oba banajja kisse mutundu kyabwe nga owuliramu nga yidi naye kati olwaleero nga buli omu bw'ategedde nti yidi z'obusiraamu tulinamu yidi ey'ejjuma tulinamu ennaku ezaanika ennyama tulinamu yidi eya kisiibo tulinamu yidi eyaki edda mu byalo eyo baziyitanga yidi entono enkulu ku yidi enkulu ezo ennaku tetusiiba nnaku za yidi z'abasiraamu wama adaaha ezitali ezo zetwogedde la yusamma iidan shar'an teziyitibwa yidi mu mateeka g'obusiraamu watakhsiisu ziyarati lkuburi bil ayadi omuntu okutongoza okugenda okulambula kabbuli ku lunaku lwa ziyidi bid'atun nayo bid'a ebyo biwaani sawaawo kyekimu kaana dhalika min arrijali kibeere nga kikoleddwa abasajja abakkirizibwa okugendayo am min annisa oba abakyala abatakkirizibwa wa ziyaratu nnisa lilkuburi muharrama abakyala ekyo tukitegeere nti ogenda okulambula ebijja kiri haramu mutlaqan awatali kuttira ku liiso abakyala okwessa mudde ne bagende balambula ebijja ekyo kyo kyawedde tekikyetaaga discussion
fil a'yadi kakubeere ku nnaku zaidi wa ghairiha oba si zaidi wa tawzii al at'ima okubeereyo ne mugabana ebyokulya walfawakiha emmere n'amatunda inda alkuburi ku kaburi bid'a ekyo nakyo kipya mu busiraamu kifu wala yajuzu lilqurra tekikkirizibwa eri basseeka mujabi abamanyi okunywanywagisa omushafu an yakra'u alqur'ana ala alkuburi okugenda okusomera ku kabuli ezo kurane wala an yukhadha ujratan ala qira'atihim wadde okubeera nti baweebwa akantu konna ng'omusaala olw'okusoma kwabwe kurane eyo mu bijja era mwe aba basibyesibyeko busente mwe mubaleetedde okukola ki singa ekintu kivaamu emmere n'essente kiggwawo kyokka masalan bano bannaffe abagenda balejja n'edduwa yamwaka ne bafumbira akatogo olwo oba otandise okuzikola ki ozigoba olidde wano juzi nakugamba nti bida ya la ilaha illallah la ilaha illallah musajja yagenda n'agikuba abantu bangi naye nga tawulira ddoboozi naga nti wallahi billahi tallahi naye ngenda kutandika obivwamu tiwali yamugamba nti abantu bekalakasa mungeri mpolampola abange nga yasitudde eddoboozi tawulira ligoberera naga nti oba mubikyaye mwenna nayogera bita بالحكمة والموعظة الحسنة تولد فكنا يي نيني أقول يا كي كنتو bwekiba nga abazeeyi abasigaddemu nammwe abaana abato abasigaddemu bwe tukimanyi nti kakati muzeeyi wakikuba naawe ensonyi zikwata okugira mwogere nnyo abali mulimu guno mwogere nnyo nange nfuna amaanyi oba sekyo nkita kijja kuteerwa gyokka gyokka kakati naye nemmere esigadde mu mikolo njagala mugende ku mawulidi eya supreme council eya uganda yonna musaye nga bagoyezaako nga kamuogo ati bagende eno ejja okubanga enkola yaffe tutuuse mu ndya y'emmere omuceere gugwa bukanu obusiraamu tebwagala nnyo okugira ki nekikola emirundi emmere naffe ddale oddayo kya yogera amazima abantu bakuwulire olina emabega abantu bokiikiridde gwe bwotamanyi bwo oddayo taata agamba omutima gwakaluba jagaja mwe ababaweeweesa busente mwe musibye bidira mu nsi wala tanfau almayita neyo qur'ani gye musomye nebyo bye mugabye ebirabo kwabuli omufu talina kaafunamu lianna dhalika kullahu bida kuba ebintu bida munkara ebyo byonna biwaanyi ebivumirirwa la tajuzu tebikkirizibwa ewamu bwe kiba tekiriyo olumanya nti kigenda okujja eseeka yatusomeseza nti ye tiku kampuli wano tugabirawo ki ono ye yayizeemu ate kukola yayizeemu kukola kyebamuziiza ye kyebamukyakola owulidde nti abaayi tetukkirizibwa kusoma qur'ani wano nakugabirawo birabo oba okutegedde oluusi wabaawo ekintu nga kirungi naye ngaenkola yakyo mbi kati masala okusaddaaka ng'osaddaakira omunaku kiki kirungi naye ate okusaddaakira omunaku ng'ali ku street amawanga mangi gakiwera gakwata asaddaase n'asaddaakiddwa lwaki nti omulimu gwe gugenda okwogera abantu ku street kubanga omukyala azze n'akaana nga sikake n'akola olunaku emitwalo 10 oyo agenda ate kunona muwala we amuteeka ku street ndala kati nsi ezimu kati nga saudi bakiyita mamnuu tasawuli okukwata ng'osabiriza otwalibwa akuwadde ne gwe bawadde mwembi omusango mulina gumu oba okutegedde ntwaki nti abantu bagenda kulekerawo okukola batandike okuyewiwa ku street seeka mujja bitayinza mu nsi ezimu omuntu ayinza okufundikira okugulu kuno n'abanga omulema naye ng'akwambalidde mu mpale nebamusiba emiguwa abalala muliro bala bakuwatisaabo atambulanga muzibe naye bagenda omunyweza bwati n'alyoka asiigula emisibe abantu omulimu omulala atambulanga mulema
bw'asala oluguudo atambula ng'omulema abantu bakola eki motoka teziyimirira agenda ayavula naye bw'alaba poliisi abadde omulema olaba ng'ataddeko ensi engunjufu zagunjuka dda mu mbeera eyo kakati kitegeeza ki nti eyo bizinensi efuna mama nayiga bw'agenda ku switi abantu tebamulaba nga yeekoze bwati najja n'emitwalo 3 enkya muwala wamugamba gwe genda wali bagenda okukuŋŋaanya abantu 3 ewaka nga bakoze emitwalo 2 omusomesa gy'akolera omwezi tebayinza kuva ku mulimu guno kitegeeza abantu bonna bagenda kujja mu kibuga bakole ogwegwe gumu kakati swadaka nnungi era okusaddaakira omunaku kirungi naye kati enkola gye ekolebwamu okusaddaaka noona asaddaakirwa eteekwa kuwerebwa kifaanaganako ne Qur'ani nnungi naye okugitwala tugisomere buli ntaana yaayo kikiina kuwerebwa kuba kati baseeka bonna bagenda okulekayo n'okusomesa mu masomero bagende bakole ogwo tugenda ddi okulambula ebijja ogenda bali banvuddeyo ggulo kati nze mwansuula sikyagira mugenda n'oli tuyinza butanyiiga nga lwe bakutwala wafuna emitwalo 5 kati bakulese gundi kakati temukyantwala sinze naseeka kitammwe mujjawo empalana ate gundi yayingidde ddi mu mulimu gwange ebyo byonna kati baseeka mwe mubasibye mu bintu ebifu mujjeemu emmere mulabe ekintu bwe kigwa kyokka emmere teri haramu naye ate nga bwekuganya nti okugaba tekuli haramu naye ate bwe kuleeta abantu ku street kufuuka ki haramu emmere gimutwalire ewuwe alwagirye naffe tugirya genda ekooteekayo omukyalo naye bwesiigulye kiri haramu akawa abaana bakalye ekyokubiri nali mbawadde ku magezi era galinza okuweweeza nti omusajja oyo muzikiti mwabadde asaalira mwemuba mukolera omukolo so si waka ewaka waliwo omukyala akyatudde iddaye ateetaaga kulaba ku bakazi ku baami haramu nokubeera nti omukazi oyo ate mumuteeka mu mbeera ali mu idda ali mu ibaada ya idda bamugambye tabba waka alina okumala idda ate mwemulumba ennaku 4 alina okumala emyezi emeka emyezi ali mu myezi gye n'agitambuza ate muwano omwana muzze mutandise omubuuza sepiki basajja ab'ebweru kiri haramu okulumba omukazi nga ali mu idda ye wuwe mutandise okumutaataganya leeta kino guni naliwo mugole aliwo leeta kino abakazi bano bemulumba kiri haramu kubalumba olaba gaye nti ennaku bwe ziba zinaatera okuggwaayo toyasanguza abakazi mubaleke babire mu ddembe lyabwe bali munaku ya bba waabwe mugende omukolo muguteeka ku muzikiti ono gyabadde asaalira tujja kubafugaza agambe ngino olumala ejjuma bijja kgenda mpola mpola bino byolaba ngoza kati yetutumuli ebirina fe bano abaana betukutte banakuyita fe tukutte baana ate abakulu mugenda kufa bano abaana mubulunaggwawo abaana abaana tebajja bayita bano betuliko bano ze nsomesa baana bano abaana tebajjete wallahi temujja jjiri ey'abaana mwe mulye mufe mugwewo kasya gwonofa abanaddawo naffe katubo bwe beeyonga naffe katwongere naffe twongedde ababubulo ne bakaaye naffe tukaaye ayahillu lana alqiyamu tukkirizibwa okuyimirira aw aljuluusu oba okutuula inda alqabri awaliza ekabuli min ajiri duai lilmayiti nga okuyimirira oba okutuula twagala kusabira abafu abaagala okusabira abafu batuula bayimirira okyetaaga oba tokyetaaga musajja bakukkiriza okugenda okulambula abafu bw'otuuka eyo oyimirire oba otuule okyetaaga oba tokyetaaga edduwa yabayo tugikola tuyimiridde tugikola tutudde tufukamidde natwebeerera kuyimirira abo bannaffe n'abamutuufu tugenda oluusi otera okugenda ebitali nnyo mmere otera okubituuka aga nti aziyaratu alshariya lilqubur nti bwe tuba tugenza okulambula mu mateeka g'obusiraamu entaana an yuksadu ilaiha lilidha
okubeera nti ekyatututteyo omulamwa twagenze okwebuulirira wal i'tibaari okugyayo ebyokuyiga n'okwebuulirira n'okusomerayo. ogwo gwe mulamwa ogututwalayo. omulamwa omukulu mu kugenda okulambula ebijja kugenda kuyigirayo. tuyigayo ki? gye baganda baffe bwe batudde wano twakolanga nabo twabanga nabo embeera yatuuka nebateeka wano yembeera emu yennyini ekyabanona kyekigenda otunona. ekyabateeka wano kyekiro tuteeka wano. tugendayo kuyiga, si masaffe, si kulya, si ssanyu. tugendayo kufuna byakuyiga naffe tusobole okwetereeza watadhakkuru lmaut n'okufumiitiriza mu kigambo okufa. era awo nandigambye nti bannayuganda tebannatuuka ku ddaala lyagenda kulambula ki. olaba tuziika banyumya nga mayiri ekyali fresh mbisi n'amazzi agaginaazizza tegannakala naye nga banyumyanga abali eka. ate butya bwe banajja okulambula emazeeyo ebbanga ewedde ku nnyama. yensonga lwaki babeera ewaka ne bakuŋŋaana mbu bazze ku dduwa naye nga filhaqiiqa olusu lw'edduwa lubali wala nnyo bali nga olw'olumba oluganda lwe lulina percentage ennene. oluva ku mmotoka tewali yagenda kubijja kufunayo kyakwebuulirira. era ensonga lwaki mbage mudde ku muzikiti mu butuufu babanga abali ku pate. ebeera pate tugiyite pate ntugenda ku pate. bwe tunaaga ntugende ku pate mujja kuyomba era mujja kusiga tugenda ku dduwa ya 40 naye ng'ebikolwayo almost 80% bya pate. ennyambala mbi ey'abaana abawala, abalinzi bazawalagi ne baswaibu, abalala basimba tenti za mmere ekibaleese kulya pate yennyini. amasepiki gajjudde emmere, endagala zikomeeri, sepiki bagitikka n'ogiyimirirako n'okola eddaala. ya akhi lkarimu, essanyu dirabika nga liina 80% ng'ennaku n'ennyiika erinamu almost 1%. omutima gw'omuntu oli gwe tuzza okusabira eddwa n'okumuyigirako nti naffe tujja kufa kituli wala nnyo 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 nnyo, wabula tuli kumpi n'olumba oluganda. bino yensonga lwaki kaakati tulaba nti n'olusu lwa kaswida ez'essanyu zitandise okusaalindira mu bidaala we tuzze okukola edduwa. bali bakadde baffe abaaliwo bwe baali ekintu kyegenda okuyiika kitandise okufuna olwatika bagambanga allahumma salli ala muhammad ya rabbi salli alayhi wasalli, nga bateekako eddoboozi eriraga ennaku ly'okuziika. naye kaakati olwaliyo kibendusa olwatika lugaziye n'obuluulu bubaamu n'okufuuwa abayimaamu kubaamu omuyimbi. wallahi alazimu nolabira ddala nti ekintu ekikolebwa si kiri mu lusu lwa busiraamu n'olumu ng'ogyeko qur'ani eri gye baasomye. kalifa n'abeera omuna ne bamufuuwa n'omufuuwa ala ayi asas. essanyu mulijjeewa abaana b'omufu ne bannamwandu okuba akaluulu mugere mufuwe khalifa ku dduwa. ya jamaa kafoogere saba allah atuwe tukikubemu emisumaali oba kiyike. essanyu livaawa erikuba enduulu mu maka ga sheikh nuh muzaata. abamu tebamanyi nti nuh muzaata yali mukwano gwa nimukuba enduulu nenamwandu n'afuuwa, nimukuba enduulu nemugaa nti ate wano tumazeewo ate namwandu makagama. ya akhi ila kariyoki akrab min alibada. kariyoki yennyini, kariyoki sajja bakulu mwambadde nemuddamu nemukuba n'enduulu mu maka ga Nuh muzaata.
inna lillahi wa inna ilaihi rajiun amaziga tegenda bakala abaana ne mubabonyabonya bannamwandu ne mubabonyabonya bali mu kuzikira muganda wammwe gwe mubadde mumanyi omusomi wa kutuba omuyizeemu ki salala nabi olwahajjati aleeta okufuwa eba ddiini saali giyingidde eba ddiini saali giyingidde nga si lwannankani wabula olwa emu bbiri gattako bbiri ziba nnyo amagezi agasookerwako gaali gigobye eba kuba ddiini saali giyingidde tulina kitutwala okulambula ebijja kugenda tafakuli mawuti tujjukire nti n'okumuzaata wano yeebase omusajja yayogeranga allah musaase mwalivuddeyo mukaaba okusinga okuba enduulu la litabaruki biman kubira fiiha min assalihin kitugendayo okunoonya mikisa eri abaaziikibwa mu kabbuli ezo faidha jaaha omuntu bw'atuuka mu kabbuli ewa munne sallama ala man fiiha sooka obatolera essalaamu wulira empisa genda eyagenze wannuhumuzaata allah musaasire muganda waffe gyali ebyamusobako bw'otuuka weyali gogenze ddala wa wagenze kulaba nti salaamu ya sheekhi nuhumuzaata ya anasi kalisa ya abdulhakimu ya abdulkarim ya sheekhi kirya abo basheekhe bange nfuna akaseera mbajjukira nembateeka mu dduwa nga ddala mu butuufu wawa wagenze kulambula jjukira ekiseera kye wali naye ojjukire embeera ze ze yali naye mutuwe ku salaamu ate ofe obutuku bwomala tambula ogende tulinde emmere tulinde emmere fiha omugabo ogamba otya bw'otuuka wali banno bagambe assalaamu alaikum ahla ddiyaari buli omu mu poloti mwali salaamu ngikuwadde min almuminina walmuslimina naye abasiraamu nabakkiriza wa inna insha allahu bikum lahikun insha allah mungu wanaaba yagadde obudde bwonna we muli bwe tugenda okubeera ogenze wulira ekigambo ekitegeeza nti ovuddeyo obagumiza nti nange nzija insha allah abamu bagamba nti kufa tekuba insha allah hadisi yekutaddeko wa inna naffe abazze wano okubalambula bawa salaamu nga tukyali balamu insha allah bikum lahikun obudde bwonna allah wayagala tujja kuba ffenna nasalu llah lana walakum lafiya nga twesabidde emirembe nammwe tubasabira mubeere mirembe ekigambo ekyo oyinza okuddeka n'okuba ettaali bikwatagana n'ettaali ebyo bikwatagana n'ettaali gweoluva ku mmotoka bappa yumba kabbuli naye ati wallahi alazimu nyina yaqiini nti waliyo abava ku mmotoka ne batuuka okulinnya okuddayo nga tebatuuse na ku bijja bali mu kusala ndagala bano baleeta ssubi bano baleeta nku bano basoda soda bannange empombo z'abaseeka kabula eŋŋane ewange sibagenda kulinnyayo abafere be bati buno obufere bwa busiraamu agamba nti wa inshaa daa lil amwaati bigayiri dhalika wuliriza wa insha wano wakulu nnyo wendi ate nkuba ku nsoloboto y'abaseeka bannange siri ku sayizi y'abannaafi nagivuddeko dda we nayogeredde abalema abasiba amagulu mu mpale kati ndi ku levo y'abaseeka bwendiko tukomewo baseeka twetereze wa inshaa daa ate nze seeka wali wammanyi bawulira buwulizi byenjogera abamu tebandabanganaku wa inshaa bw'otuuka ku bijja bya munno mutikkudde emmere bano naye ate kiriro no ya rabbi kati palaisiraamu kaaga baasitudde eggulo ne bateeka ku mmotoka emmere ensaaniike bajja bagisaaniise ne bateekako zittendi ne bateekako obutebe bagenda ku mbaga yennyini ne bateekako endi namba nolaba abasiraamu wallahi nga baawukanye n'obusiraamu obwaliwo bwabajjajja bonna bujjudde kule
tekuli alina na ruuhu yakufa balina ruuhu ya ssanyu ya mbaga kabulinga ne baseeka b'omulembe naagamba nti wa inshaa daa bw'aba ayagadde okusunga amaze hadisi eyo gye twogedde waddembe okusaba lil amwaati ng'asabira abafuube bigayiri dhalika min al adiyati al ma'thura etali dduwa eyo gye tusomye yokka nga bw'oba olinayo edduwa eziri ma'thura ez'ennono ez'obusiraamu ezikwatagana n'abafu kubanga ne waffe mu busiraamu buli dduwa buli mukolo gulina edduwa zaagwo nabbi yakolanga atya bw'oba olinayo ky'omanyi nga kigasa omufu nga nabbi yakikola alhamdulillah allahumma ghfir lahu warhamu bw'oba nagamba ekikwatagana abafu wano lwaki nsibeko essira nga oba okyali musiraamu mupya tolinayo hadisi gy'omanyi obadde mudongo katweyambisa omukisa gw'endongo ya Sulaiman Mayanja gye nakugamba nti basiraamu bannaffe abooluganda assalaamu alaikum wa muslimina wa muslimaati mwenna assalaamu bw'obanga oli musiraamu mupya ekyo kikuyambako atannabakkaza busiraamu situla ebigambo ebyo obigyemu omudigido byoba ositula obigambe banno ti basiraamu bannange abooluganda abali wano wa muslimina wa muslimaati mwenna assalaamu ojja kuba kati addaita alwajib n'agamba nti wala yad'u al amwaat omuntu bw'atuuka awo tasaba abafu mwe bakuyambe bakugirewo ebizibu wala yastagisa bihim fi kashfi dur togezaako okubalaajanira okujjako ebikkutte awo oba jalbi naf'in okubeera nti nno bakuleetera obasaba ekyomugaso kyonna kyebalina kya mugaso kyebayinza kuwa tebalina kya kabi kyebayinza kukujjako faindaa bwena tubasomesa busiraamu obusome muve ku busiraamu buno obwenkuuka faindaa singa omuntu faina duaa kubanga okusaba ibaada waliwo obusiraamu buno obwokale bwakatale obwolukale naye tulina obusiraamu bwa supamaketi oba kutegedde obusiraamu n'obusiraamu naye duniya waliwo obwolukale ng'akatale k'omubuulo waliwo n'obusiraamu bwa supamaketi kati ndi ku supamaketi naye buno bwe tukuliddeko obutale bw'olubuulo eryenvu oluli osuula weoyagadde woosuula weoyagadde wokunkumula kasita nedda sibu obusiraamu tuli ku bwa supamaketi naga nti supamaketi bweti bwetugamba faina duaa ibaada okusaba ibaada fayajibu tawajjuhu biha ila llahi wahda oteekeddwa gyolekeza ibaada eyo eri allah yekka tusaba abafu wala baasa si kibi an yakifa inda alqabri omuntu okuyimirira awali kabuli au yajlis oba n'otuula min ajili duaa lilmayiti ng'oyagala kusabira muki akitadde bwebanga enniyayo yakusabira mufu bw'oba oyimiridde oba otudde sikiina buzibu n'agamba la litabarruki naye tobeeramu enniya egamba nti otudde lwakukolaki lwakunoonya mukisa mu muntu oyo wayushrau lwukuufu ala alkabri baada dafni ate kyamu mateeka ga shariya okuyimirira ku kabuli nga twakamala okuziika liduai lilmayitu omufu ono tutandikirewo okumusabira ku sipooti bithabaati walmaghfira allah amunyweze ate allah amusonyiwe allahumma thabbituhu allahumma ghfir lahu allahumma arhamhu ekyo nno kikaluubirira abantu okuyimirirawo nga tumaze okuziika naddala abanene bakazi bakulu b'amatwale bo tebibakwatako ettaka bateekayo obuteesi bugalo ne batambula ne baddayo mu bidaala oba ne batambula ne bagenda naye agaye nti kya mu shariya ya busiraamu empisa y'obusiraamu ey'okuziika ero ey'omu supamaketi munnammwe muyimirirewooko mumusabire nga yakamala okukkalira eri mumusabire allahumma thabbituhu allahumma ghfir lahu allahumma arhamhu abasiraamu ab'ebitiibwa ebyo tebakikola ebitiibwa byabwe tebibakkiriza kuyimirirawo kabuli bagirekera batalina bitiibwa abawansi ababodaboda abatamiivu be bagimiirako naye bano basheekha balina abazze ne kanzu zaabwe nga bagenda okuwoowa tebibakwatako so nga nabbi byamukwatako nkugaye ndi mu busiraamu obusome siri mu bwawalaala
buli kiki olumala okususumbula akasooli n'oyisa mu ddirisa n'osuula ndi busiraamu bw'ekibuga ky'ekigali bw'okisuula wookijjawo obusengejje ebibuga ebisengejje tomalaga kunkula nga woyagala ojaggwa mukabiri ga Allah musaasire oba okitegedde nti nti empisa y'obusiraamu mu kuziika Sseekamujabi mwerongose mwina takabbulu mu kuziika enjogera Sseekamujabi mba njogera abali mu kikunsu kyo nga bwe njogera naawe mwina takabbulu mu kuziika ebbanga lye mmaze nga nziika tewali balina lugezigezi mu kuziika nga baseeka simanyi oba tebaasoma bintu bino ku byetegereza oba kiki bazze kuziika batambudde okuva ebule n'ebweya ne bajja naye bwe tutuuka ku mukolo ogwatuleese ogutaatuleese gwo batuula MP n'ayogera ne wagundi kansala n'ayogera n'anaakola oluzzi n'ataalukole n'ayogera ebyatuleese byebino munnammwe mu muteekoyo muyimirire ku mala akaseera naye mu kifo kyakasemuka budde bugendera ku kyatuleese bugendera ku kyatuleese obwedda bye tuliko bye byatuleese tuli ku byabufuzi tuli mu kulima makubo nze nja bakolera bino ebyo si bye byatuleese ali ku balaale era leezi nedda baazikubiranga wa ziina ennaku zaazo so si mu kuziika bannange munsonyiwe mwenna temujja kwogera ono abakiikirira ayogere ne tuddeera mu kuziika wallahi nga tuli mu kuziika MP n'ayogera ffenna ne tukuba enduulu naye nga maiti tennaziikwa eri mu nnyumba ya jamaa ya hasrat ala al-ibad maiti ekyali mu nnyumba n'abaana amaziga gabayitamu ne nnamwandu gamuyitamu kansala ayogera ebisesa bonna ne basaanuuka kubanga wa people power ya jamaa ya ayatuha nafsu almutmainna omukolo gw'okuziika gutandika okufa kuva ku lunaku lwe tuziika okutuusa ku dduwa ya 40 okutuusa ku dduwa ey'omwaka wonna tewaliiwo khayru asharru fiihi akthar min khayrihi tuvaamu nga tufuniddemu misango nga ne baseeka weebali ekyatuleese kuwerekera munnaffe n'okumusabira tetunnajja kulala eyabyabufuzi n'owulira abakazi nga bakuba obukule kati oyo yakubye akakule ddala mu butuufu omwoyo gw'omufu agulina mu mutima Bobi Wine azze abantu bona ne basaanuuka omufu tannaba yakamala okunaazibwa eddakiika 2 kyokka ne tulyoka tudda mu mmere bannange kati saawa egenda okuddako omufu amaze okunaazibwa naye tusooke kulya oba tusooke kulya bonna ekyabaleese emmere togenda magombe togenda kakati kiki kyo tubakolera eki bannange nze temunsaddaakira abaana bamwe bajja kumpa naafe toleeta abaana balina nti seekasoma baaba kubanga byenjogera biri ku gurawundi bitambuza bigere tebirina ngatto olaba enjala ezitalimu n'ezirimu buli kyenjogera mu maka ga buli muntu mwekiri ate washarru yati akthar gye tulaga ate kigenda kuba kibi kyajja kyonooneka mpola mpola ate oba wandifundako n'abaakubanga emiranga yabigire haramu walabanga ruuhu y'okufa ebalimu ye yabakozesanga haramu ruuhu y'okufa omwoyo gw'okufa gw'abalimu nga gwe gubaleetera okukola haramu owokkaaba ennyo naye abaleero ruuhu y'okufa tebaliimu ne bagwa mu haramu ow'okusekera ku ki bali baakaabanga bano baseka busesi baalaganga ennaku bano balaga ssanyu baabanga mu mukolo gwa kuziika bano bali mu gwambaga mulaba haramu 2 naye wongo ne mugamba nti bali kaliko omusajja n'akaayanira supu wano nga mayiti eri mu nnyumba muleete supu wano bannange wano tewali nnyama mutwale ennyama wali mukole mutya wali tebannalya naye mbuuza ddala akawoowo k'okufa n'akawoowo ka pate ey'essanyu kiki gwe kyolabamu Allah baba yakuwa najidaini wahadainahu najidaini bwebanga bakuwa najidaini olina akasengejje ebirungi n'ebibi gwolaba tuli ku sayidi ki tuli kuyambaga
oba tuli yakuziika etutuka okugenda emagombe nga abantu baddukayo buddusi baseeka n'olugezigezi n'ebyambalo byabwe tebakwata ku ttaka nabitiyo mwanonye eki temujjira ddala nabbi mulamba wuuno abeera ku kabbuli gwani siko waddira mu bigere abeera ku kabbuli z'abasajja n'abagamba muyimirireewooko munnamu musabire nemagafira nga tettaka limaze okuggwerako bibira nemu okumatiza gye bali bannanga bamanyi okumatiza lima thabata anhu kubanga bwino waali annahu kana idha faraga min dafni lmayiti bwe yabanga amaliriza okuziikira ddala nga ettaka ligizeeki mugwata wetusomera akatabo ate nabbi ye yateekawo kirala waqafa alaihi yayimiriranga wulira ani ayimirira tugoberera gwosoma bibiri nabbi bwe yabanga amaze wulira annahu kana idha faraga min dafni lmayiti yalinga bwe yabanga amaze okuziika omufu ani nabbi sallallahu alaihi wasallam yajjiranga mu majuba gammwe gemujjiramu nga bunika bagenze ku mbaga nabbi yennyini gwe mwaddira mu bigere wuliriza bwe yabanga amaze okumalirako omufu ettaka waqafa alaihi kana yalinga idha faraga min dafni lmayiti bwe yabanga amaliriza okuziika munne waqafa alaihi yayimirirangawo waqala n'agamba istaghfiru li akhikum muganda wammwe agenza avudde mummwe mwegayirire allah musonyiwe wasalu lahu tathbita musabe allah munyweze fainahu lana yusal wetwogerera essaawa eno atandise okuba ettaka keriweereddeko atandise pepa number 1 ali mu kibuuzo nga badduse dda kati mbuuza bano abatamiivu n'ababodaboda betulekako nankani be bagamba bayimirirewo batandike omulimu ogwo gw'abaani mwanonye eki omulimu gw'abaleese guguno bwedda mulimu byabufuzi amabugo obubaka sinnabakuwulira ku mabugo wano nkyabu ki ku kirumba nti n'amabugo tegalinawo mwaganya mu busiraamu nja kusaba abalala bali kyogerako amabugo n'abogera ku mukolo guno sirabawo sipeesi yaabwe mu busiraamu sipeesi y'obusiraamu gyendaba munnaffe kuyimirirako ku kabbuli tumuwa akadde mubaka bwatugambye ate naye yennyini kyatugamba okukola yakikoze gwe muli naye mu bigere ebyo kyokka wagidde mu jjuba ey'embaga tolinayo olugoye luziika tetuziikira mu nkuba ddala ddala disitulikiti kazi bwajjira mu mageti singa obudde bwa nkuba kiba haramu lwaki ajjira mu sitokisi enjeru n'engatto enjeru n'ekanzu enjeru n'ekitambaala ekyeru yazze kukuba mukuba ebifaananyi badisitulikikazi bonna njaga sheekh mubajje mufuti atuyambe baddemu bano be balonze abapya bonna baddemu babasomese nti bwe tuba tuli mu kuziika ibaada mugule magetisi enjeru ng'abasawo tutuuse ekintu twagala bagiyita fundamental change enkyukakyuka ey'omuggundu tuve mu malala tujje mu ibaada n'abantu abalala bayigire ku ffe omubaka sallallahu alaihi wasallama yayimiriranga ku kabbuli ya munne n'agamba ne banne mutandike okusabira muganda wammwe allah amusonyiwe essaawa gy'aliko ali ku pepa n'abaana b'ennaku zino bagamba mutulombere edduwa tugenda mu pepa naye nga balamu kakati ono talina akayamba pepa agiriko kyoli baganda edduwa musabire munnammwe ali ku pepa pepa nate sizi ate nga ne pepa bulijjo bajja bagimukolamu murajaa naye essaawa eneyinza okubula nakugamba nti pepa eri obwangu bwayo bweriko nti bagenda kukubuuzako bintu ebikulu 3 ebibiri byo obikola bulijjo marrabuka oleeta kiri kyetwazingamu shahada an la ilaha illa allah musajja ono mwogerako kya shahada anna muhammadan rasulullah ndi ono ebibuuzo yabibbi ezo ze ansa zetubeeramu buli lunaku lwakubeera bate bana bategeeza ndi ezo ze ansa
obwo bwe busasi bwewulira bakubuuza marrabuka olw'okuba nti bakwaziinira nga wakazaalibwa ate ne mu bulamu bwo n'ojja ng'okitambulirako osaala ate kyosanze ne mu kabbuli kyamakulu alaiha nahya ekyo kwe tuwangaalidde walaiha namuutu walaiha nub'ath insha allah kati wajja wano ku nsi ng'akiddamu akukikola murajaa olutuuka mu kabbuli marrabuka ashhadu an la ilaha illa allah omusajja ono ashhadu anna muhammadan rasulullah ku bibuuzo bibiri bw'oyitako olukiiko bwe luba lunaatula bagakola omwewezi tutuule abala tebaliiwo si nsonga banagenda naffe ku bisatu bw'oyitako ebibiri bw'oba omugolozi mulungi oba oyise ebibuuzo biri bisatu nti buli kimu kiri ku 35 ekimu kya 3 si ekikumi bw'ofuna ensanvu ku bibuuzo fe abagolo yatugana omwana ayitudde waggulu ekikutwala ng'onekedde genda n'engoye ebbiri bw'otooba ogenda okuziika oyambala olulala guno mukolo gwe mwagumanyi enkuba yatonye bwe tuba tugenda okusula ku bafu ekiro twambala juba tulina bikabuuti byaffe naye singa bakola nga ojjidde mu juba ng'oze okusula ku mufu okyatakanya abantu pozi munosula ku muliro guno omukolo gw'okuziika guba kuziika tugenda kuziika naye obusiraamu bwatugendako okubukomyawo allahu akbar naye tetujjagaana katukole ki yagaa nti bada al islaamu ghariba obusiraamu bugenda okujja wano nga bwewuunyisa buli abuwulira wasayaudu ghariban era embeera ejja kutuukeddeyo nga bye tusoma byewuunyisa abasiraamu nti ate ekyakijjeewa nga tekikyaliwo okuyimirira ku kabbuli wuuno nabbi ayimiriddeyo naga nti ate basabe nti nabbi ne district kazi ani asinga eddala nti district kazi gwofuga ka district ono nabbi rahmatan lilalamin min raufu rahim kafatan linnas allah mtume eri bantu bonna gwolina katwale naye ekanzu eryawo yonna njeru ingatte njeru sitokisi njeru wanonye eki togira ddala leka abanaku baziike munnaabo gwegenda ku mbaga zo genda ku mawulire tomanyi kyakuleesa genda ku maduwa ofule ku mufaliso buno si budde bwa mufaliso ate wallahi teri mazima gava mukama okujjako nga katuula mu mutima nkakasa nti buli alina omutima omulamu buli kyenjogera kirina ekifo obulimba buba ku mimwera bukoba ku mimwa naye bwobanga omutima gw'omulamu byenjogera nga oli mukulu obiwulira bikutuddemu biteekwa okutulamu kuba biva mu mutima birina kgenda mu mutima ebiva ku mimwera bikoma ku mimwa era byawaluwaluwaluwalu dhalika qawluhum biafwahihim ebyo bigambo byakumimwa nibwo byolya byenjogera byakumimwa bya mu mutima bw'oba olina omutima lahum kulubun bwe muba nga mulina emitima gulawo bwe muba nga munajja okuziika nga mujjidde mu masappe gammwe geego toyagala kuteekayo kitiiyo toyagala kukola kitya wenna engalo bakuddugaza kati stokisi enjeru ziziika n'engato enjeru munsi efaananange yaffe wanoonya ekiddala kukulabako obulabi bulijjo kumala tutukulabi gwe wali wadde kudwatun hasan tunuulira ekigambo kya nabbi wulira sahabi ono wulira omuwandiisi w'ekitabo kino allah musaasire gyali yagamba lima thabata nuwulira kano kakaddemu wayushrau lukuufu tekiina buzibu tekikonagana na shariya okuyimirira ala lkaburi awali kaburi baada dafni nga tumaze okuziika ettaka liggwereddeko liduai lilmayiti awaliwo edduwa y'omufu esembayo va ku salatu ljanaza waliwo edduwa namba 2 phase 2 ettaka liwereddeko netumusabira bithabaati allah amunyweze walmaghfira yuthabbitu llahu alladhina amanu bilqawli thabiti allah bw'oba olimukkiriza akunywereza mu kujjayo ansa ziri ne zivaayo nga zeziizo olidde nga bw'abadde akikunywerezaako bakikuleeterako ne bakikuzaalirako n'okiwangaalirako kakati wana ayina ekikunywerezaako akikujjukize lima thabata anhu annahu kaana idha faraga min dafni almayit nabbi bwe yabanga amaze okuziika
ng'ettaka liweereddeko wakafa alayhi teriyo seeka alinda ttaka kuggwerako olugezigezi amalala okwemanya obukulu bwe bamuwa enene agenda atala gwaninga naawe ekyogendawo wano si kiriba kya ttaka mwe mulina okubeera baseeka abasembayo kuddwa okujjako ng'olina embeera etekola ki etebereka wakafa alayhi ayimirira wali munne wakala n'agamba nabbi ayimirirangawo istaghfiru li akhikum eno fiil amri yalinga alagira nga balagira abamulaba nababalaba istaghfiru antum li akhikum mwegayirire munnammwe wasalu lahu tathbita mumusabire allah munyweze essaawa yakazigizigi fainahu lana yusal essaawa yakazigizigi abaana bali mu masepiki mu ssaawa yakazigizigi bali mu masowaani booza bali mu masepiki ga mmere balwana tonnaba kupasupu munnammwe akaseera kaalimu kazibu nnyo fainahu lana yusal wetwogerera ali ku bibuuzo bituluma tetumanyi kyakukola ye anaana abyogera okujjako ffe abalimi kubanga siina dduwa gye nsuubira kumpitako era siina seeka gwe nsuubira alina kyagenda okumpa naye kati abaana bammwe bawuliriza wasalu lahu tasbiti seeka nywera bansabira ekyo baali bagige bakyogerera mufuneyoga seeka nywera ekintu kyabotoka nnyo maama yagamba tetwalwawo nze njagala lwaki walwawo okutusomesa ebintu ebyo kasitanzize nsinza oli eyekwesa atannavaayo osalulawo omuntu oyimirira otya mu lujja lwa muno n'olekamu kaswida empisa envundu mu busiraamu tannavunda naye nga munniyayo wallahi oyagala kujja ssente mubazze kuziika oba mubazze kudduwa sallallahu ala muhammad sallallahu alayhi osinzira olesa n'ekiggula lujja ekyakaswide yembaga subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin